tulwana okutereza embeera era nga tulina essuubi singa tuwangula ne tutuuka mu Uganda epya tugenda kubeera n'eddembe lyaffe olubeerera era tebiriddamu kubeera bwe biti nate, temuliddamu kuboyaana nate, temuliddamu kuwambibwa nate, temuliddamu kunyigirizibwa nate. Olunaku olupya luliba lukyuse, tuliba tutuuse mu Uganda empya. Naye ate era njagala okubategeeza eky'omukisa omubi baganda bange, singa tetuwangula, singa tetutuuka gye twagala kutuuka, tewali muntu singa tetutuuka gye twagala kutuuka tebagenda kukkiriza titwakola buli kye twakisobola. Tebagenda tukkiririzaamu, tebagenda kukkiriza titwawaayo buli ka inchi ak'amaanyi ke twasobola. Tebagenda kukkiriza titwakola buli kye tusobola. N'olw'ensonga eyo baganda bange tetusobola kulemwa, tulina okufuna eddembe lyaffe wagirikufe. Singa tetutuuka eyo gye tuteekeddwa kutuuka, bangi tebalirowooza ku maanyi gaffe, bangi tebalikkiriza nti twagezaako, era bangi tebalirowooza nti twalina strategy ey'okutuuka ku biruubirirwa ebirungi. Ekyo nno kiteeke mu bulamu obwa bulijjo, buli lw'obaako ekintu ky'otandika n'oteekamu amaanyi naye n'otakiggusa, abantu abasinga tebajja kutunuulira busobozi bwe wateekamu kuggusa kintu ekyo, bajja kusigala ku kigambo kimu walemwa, era tebalijjukira kalungi nakamu, tebalitegeera lunaku na lumu na kufumiitiriza ku maanyi ge wateekamu okuggusa ekyo kye wali oyagala ekyakulemerera. So n'olwekyo bw'obanga osazeewo okusituka okubaako ekintu ky'okola mu bulamu, fuba nnyo okituukirize. Abantu tebagenda okurecognizinga ebiruubirirwa byo, abantu tebagenda okunyumirwa success yo, era abantu tebagenda butereevu okukkiriza nti wateekamu buli ekyali kyetaagisa okuteekamu okutuuka gy'otuuse. Naye bw'ona alemererwa okutuuka n'osuula obuvunaanyizibwa mu kkubo, oba n'ogenda maaso n'okuba nti ebintu obirekaawo, owulira ozitoowereddwa okivuddemu, ogenda kwesanga nga mwana wa maama, mwana wa taata, abantu bagenda kwogera ku kulemererwa kwo, tebagenda kwogera ku maanyi ge wateekamu kutuuka we walemererwa. N'olwekyo tutuuse, buli kigambo manyi tubaamu ne bye tujjamu eby'okuyiga. Nsabe tukiteeke mulamu bwe tulimu obwa bulijjo n'obulamu obuliwo olunaku olwaleero, gye tutambulira ne bwe tweyisa. Bingi bye tugenda okubeera nga tutunuulira. Bannansi b'eggwanga Uganda abasitudde okwekalakaasa kwabwe mu bitundu ebimu, naddala abali ebweru w'eggwanga, tugenda kukulaga engeri okwekalakaasa gye bakutambuzaamu okuli peaceful, and of course results z'okwekalakaasa kwabwe ziriwa. Ekyo kyekisooka. Kyakubiri, okwekalakaasa kwabwe nga bawakanya obuwanguzi bwa President Museveni obwamulangirirwa akakiiko k'ebyokulonda, bo bulina kye butegeeza gye bali, and of course balina kye bagatta ku kulaga abantu abagenda maaso n'okugoberera akalulu kano nti kituufu waliwo emivuyo mingi egyetabika mu kalulu ke twalonda ng'ennaku z'omwezi 15, oba waliwo okulangirirwa mu bukyamu okw'omuwanguzi okwalangirirwa nga ennaku z'omwezi 17 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa January ku ssaawa 10:16 oba nedda. Tugenda kutunuulira ensonga ezisukkako kaawo mpawo atali kaaba. Baganda baffe aba NRM mu bitundu ebimu nabo bagenda maaso n'okubeera nga bakaaba obwembuya bw'abayitamu era nga balumiriza abasirikale bangi. Olunaku olw'eggulo nakulaze story oba nakoledde eggulire nenkulaga nti aba NRM abavubuka mu district ey'e Kalungu bagenze maaso n'okubeera nti bakukulumira ab'ebyokwerinda abaabaseemu munnaabwe, era ne basaba nti bagenda kubeera nti babaddiza omuliro oba baddiza omusirikale eyakubye essasi munnaabwe n'afa. So n'olunaku olwaleero waliyo akatambi akalala kogenda okubeera ng'olaba munna NRM oba banna NRM nga nabo balaga obutali bumativu obw'ab'ebyokwerinda engeri gye beeyisizaamu mu kaseera kano ak'obulu ke tuyiseemu wiiki ewedde. Jeno Mugisha Muntu ye avudde olunaku olwaleero n'agamba nti kituufu eggwanga Uganda akalulu ke twakuba nga 15 tekaali ka mazima na bwenkanya,
era ye ng'omuntu takkiriziganya n'ebyo ebyava mu kalulu wabula ye ng'omuntu ow'ekibiina kya anti tagenda kukwata kkubo kugenda mu kooti kuddukirayo kuwaaba musango gwonna olw'ensonga agamba talina bujulizi busobola kumuyambako kuwangula musango na gumega. Tugenda kubeera tutunuulira ensonga za General Mugisha Muntu. Bangi ku bantu mu bitundu bingi balonda naye abantu abalonda bulijjo tubuuza results ezasomebwa ezawanguza President Museveni ng'omukulu Simon Mugenyi byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda bwe yalangirira. Results ezo zajja zitya? Now olunaku olwaleero Uganda Media Center efulumizza graph engeri regions ezenjawulo mu Uganda gye twakubamu obululu ku percentage neera still ebibuuzo bisigadde tebididdwamu ku butya bwe twakuba akalulu ka 2026 mu January kubanga tebatumenyedde district pa district ne basobodde okutulaga amaanyi g'akalulu oba amaanyi ga ballot nga bwe gatambula mu buli region ne batulaga percentage ku buli region bwe twaperforming oba buli region ya performing etya mu bitundu ebyenjawulo. Tugenda kubeera tukiyitamu and of course tuongereko ebibuuzo oba oli awo ebinaafunibwa answer mudda oba mu maaso awo. Kakati omuyimbi Akon asinzidde mbweru wa ggwanga n'awandiika ekiwandiiko oba oli awo ekyongedde okubeera nga kiyita pulezidenti w'eggwanga erya America okujja okwetaba mu kalulu k'eggwanga Uganda nga bwe katambula naddala okusookera ddala okukwata ku mutabani wa President Museveni nga ye CDF w'eggwanga lino General Muhoozi. Okusinziira ku Akon agamba nti newankubadde bali mu kucelebratinga AFCON naye tekibaganda kubeera nga ate basaasira bannayuganda olw'embeera yonna gye tuyitamu and of course n'okubeera nti congratulatinga Bobi Wine ndiye gwa recognize nga president w'eggwanga. Tugenda kuba tutunuulira ensonga za Dr. Sarah Birete omukyala akulira oba senkulu wa Center for Constitutional Governance. Olunaku olwaleero akomezeddwawo mu kkooti ku Buganda Road kyanaku nti omulamuzi atasobodde kubeera nga ate akkiriza okweyimirirwa kwe era bw'atyo omusango ne gwongerwayo mpaka ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogwa January. Tugenda kubeera tubitunuulira nsonga ki eziremesezza okumuwa bail oba ezimulemesezza okuba nti yeeyimirirwa. Ndabyeko omukulu Ssaalongeriyasi Lukwago nga naye agenda maaso n'okuba nti annyikiza ensonga zino ne Dr. Kano Kizza Besigye olunaku olwaleero bannamateeka be baganye okuba nti bongerayo ekintu kyonna ekikwatagana ku musango gwa Dr. Kano Kizza Besigye nga kooti tebagireetedde musibe physically. Okay, awo nawo tugenda kuba tutuukawo mbeera efaanagana ku bwetoka. Kati ate mbendobendo ly'e Masaka omukyala mmeeya waayo Florence Namayanja olunaku olwaleero atuuzizza olukuŋŋaana lw'abannamawulire n'ategeeza eggwanga nti deployment y'amagye egenze maaso n'okuba nti etambulira mu region y'e Masaka eyo egenda kukola ebitundu binene nnyo mukangakanga abalonzi olunaku olw'enkya obutagenda kwetaba mu kalulu akagenda okukubibwa nga tulonda bammeeya ne ba councillors ab'ebitundu okutukiikirira. So deployment agyogeddeko n'ezimu ku factors ezatwaza akalulu ke twakubanga 15 obubi ate bano zibatasobodde correctinga ensobi ze ezimu ze bazzeemu okukola okusinziira ku mukyalo ono meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja. Omutamiivu tabagambwa waliwo akatambi akasaturatinga ku mutimbagano akali mu kulaga engeri omwami omu annyonnyola ku ngeri abantu gye baafuddemu n'engeri gye baabaziiseemu mbu basudde basuule mu nnyanja mbu era bigambo bya mutamiivu n'akacupa ka akawalagi. Omutamiivu tabagambwa temubintuuzaamu era ngenda bazannyira akatambi k'omutamiivu ono. Owulire engeri gy'annyonnyola mbu abantu baabasse ate tebakomye kubatta mbu abamu baabayiye mu nnyanja Lake Victoria. So I don't know how to is it naye tugenda kuba tubitunuulira mu mbeera efaanaganako bwetyo. Koti era still mu bitundu by'e Masaka etandise okuwulira omusango gw'omubaka Joseph Ssewungu ne munne Ismail Semakula ono nno nga yawalawala Joseph Ssewungu n'amukuba mu kooti nga ayagala kooti esazeemu obuwanguzi bwa Joseph Ssewungu
basobole okubeera nga baddamu okubala akalulu. Kakati okulonda nga bwe kwatambula mugenda kunzikiriza tuwumbe ensonga oba oliawo tuzigguse. Nywamu bunyirwendo lw'amazzi video giweka like nkomawo ensonga tuzimenye kana na katano tovaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwa eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga nga pasipoti zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze otuuka ku buwanguzi. Amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Enamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne basebo yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okusako okuba nga mutugoberera. Kakati okuva ku lunaku lwanga 15 lwe twalonda akalulu ne twongera ku lunaku lwa 17 sawa 10:16 omukulu Simon Mugenyi byabakama n'alangirira President Yoweri Kaguta Museveni nga President w'eggwanga Uganda lino mu kalulu ke twali tumaze okukuba. Bannansi bangi bava ne batandika okubanga oba oliawo bemulugunya mu mawanga ag'enjawulo nti obuwanguzi buno President Museveni yabunyaga bunyazi oba obuwanguzi yabufuna mu mbeera etali ya mazima na bwenkanya nga ayambibwako akakiiko k'ebyokulonda akakulirwa omulamuzi Simon Mugenyi byabakama. Nawo bannayuganda mu mawanga agali ebweru mu Canada nalabyeko recently nga abantu bagenda maaso n'okuba nti beekalakaasa mu embassies z'eggwanga Uganda. Then nendabako mu America ngera waliwo nabagenze ku Uganda House ne batandika okubanga beekalakaasa nga bagamba Museveni must go. Mu mbeera mbufu obufaanaganako bwe butyo ndabakawo ebintu ebigenda maaso ku mutimbagano ebiraga nti ennaku z'omwezi nga 24 that is tomorrow nti mu Uganda mwalibaamu okwekalakasa. I don't know how to is it and I don't know ani organizing ensonga zino naye nga as of now munzikirize kino nkireke tukonsideringe ku kiri cause kino simanyi how true and how deep it is. Now Uganda bannansi abawangalira mu mawanga ag'enjawulo bavaayo okulaga obutali bumativu bwabwe. Bagamba nti engeri process akalulu gye katambulamu si ya process oba oliawo esobola okusatisfyinza omuntu ne bwe baba bamukubye bukubi kalulu. Era bagamba nti engeri obuwanguzi gye bwalangirirwa nti President Museveni yabuwangudde kiraga nti waliwo amankwetu mangi n'amankyolo ageetabika mu process eno ne watali nkola ntuufu oba enkola ennambulukufu ejjayo ekinyusi ky'obuwanguzi bw'omuntu ono nga tebannabakola ki kubumuwa. Era bannayuganda bano bagenze maaso n'okubeera nti bakowoola abannayuganda bannaabwe abali ku butaka wano bo we batali bagende maaso n'okuba nti babeegattako ku nsonga ez'okuba nti basitukira wamu booleke obutali bumativu bwabwe oba booleke engeri President Museveni gyeyafuna obululu mu ngeri bo gye bagamba nti yamankwetu okusinzira ku ngeri abeekalakaasi bano gye babadde beekalakaasaamu kibadde nga I think pavino ojja kutereezaamu wansi awo kibadde nga abagenda maaso n'okuba nti bademonstratinga okulaga bannayuganda abali wansi mu ngeri abali wansi ku ground mu ngeri ya butya bwe balikoze ekintu kino in a peaceful way. Okusinzira ku bo balaga nti muyina okudemonstratinga oba okwekalakaasa mu mirembe nga tewali kintu kya muntu kukubo kye mwonoona tewali kintu kya muntu kye munyaga oba kye mukwatako kwegamba maybe a demonstration boje babadde bagezaako okudemonstratingira baganda baffe abali ku butaka Uganda bo we batali. Era mugenda kunzikiriza mbaweeko
ku katambi kaabwe engeri gye organizinze okwekalakasa kwabwe nga bawakanya obuwanguzi bwa President Museveni oluvannyuma lw'okulangirirwa nti ye president w'eggwanga lino era ow'omusanvu ewatali kukyusa. Batuweeko ku katambi ako tulabe. Kabuzi Okay. Now, okusinzira bano engeri gye beekalakasaamu olabira ddala nti security ebawerekerako buwerekezi. I don't know ba musobodde okwetegereza ab'ebyokwerinda babadde babali mu sides nga babayitako obuyisi, and of course babatunuulira butunuulizi, babalaba babeetegereza naye tewali muntu n'omu abakwatako ku kkubo kwe babadde batambulira. Maybe ensi zirina kye tuyita democracy okusinga oba okwawukanako n'eggwanga Uganda, nti mu Uganda you have a right okudemonstratinga mu ngeri ey'emirembe, naye ate tosobola ku exercisinga constitution kyekuwa. Wano e Uganda olw'ebyo ebyokwerinda basobola okuwa ensonga ez'enjawulo. I think mu Uganda tewaliwo kwekalakasa kwali kubaddewo, ab'ebyokwerinda ne bavaayo ne bagamba nti bakkiriza okwescotinga abeekalakasi, oba ab'ebyokwerinda ne bagamba nti tewali buzibu bapa meetings abeekalakasi cause buli lwe bagezaako ne bagamba nti katusoke even tusabe olukusa, tulina ensonga ze twagala okuraisinga up to emulugunye nga tumachinga police ebategeezanga ku lunaku lwe batasobola kuba nti bademonstratinga oba bamachinga okwongera okulaga obutali bumativu bwabwe. So I think democracy mu mawanga agatuleka tukkiriza nti si democracy ali mu Uganda, newankubadde constitution etuwa eddembe ly'okwekola ki ly'okwemulugunya n'okumachinga mu mirembe, as long as tetukosa muntu, as long as tetukutte bisi, as long as tetulina kintu kyonna kisi kyetukutte. Ab'ebyokwerinda babeerawo providinga security gye tuli mu mawanga agakulaakulana mu nkwate bulungi. Mu ggwanga nga Uganda ne wabaawo ensonga nga bannansi bavudde, I think nzijukira March to Parliament, abantu bangi abaakubwa embooko, abantu bangi abaasibwa mu makomera, just abantu nga bagezaako kulaga obutali bumativu oba enguzi gye baali bawakanya yali efumbekedde mu Parliament y'eggwanga Uganda. Police teyasobola kubeera nti ewuliriza expression y'abantu, teyasobola kussa kitiibwa mu dembe lyabwe eryokwekalakaasa eribaweebwa ssemateeka, nabo ssemateeka y'omu gwe booperatingiramu. Then bwe bamaze okubeera nga bademonstratinga bayogeddeko eri amawulire okwongera okutegeeza oba okugyayo ensonga yaabwe ebeere ng'erambulukuse bulungi. Babituweeko omwami omu nga annyonnyola on behalf ku banna abalala. So we have converged here this morning purposely to make our statement very, very, very clear against the regime. This house belongs to us. This is the Uganda mission and this is our house. We have converged here this morning to make it very clear to the regime that we don't recognize the results pronounced by the Awakama in the recent concluded elections back in Uganda. There is enough evidence all over the country. There is enough evidence all over the internet for the election being rigged. We have the military, okay, running away with ballot boxes. We have the military ticking ballot boxes. We have a whole polling area in the western region where electoral officers were ticking the bottom of that ballot box. When you look at that ballot paper, the bottom guy there is Museveni, and they were all ticking for the same guy. Our deputy president in Uganda, at his home, we have 12 people shot dead purposely because they were suspected of being supporters of the opposition. We have evidence from the northern region where our deputy president is already locked up. We don't even know where she is. We have hundreds of our colleagues shot
seated in hospitals. Many have disappeared. We have 740 colleagues who were arrested, not even arrested, kidnapped before the election. You know, an election is not supposed to be free and fair on election day, right? It should happen before, during, and after. Hours from the word go, when campaigns were launched, we had the military covering our leader. We had our president being blocked on main roads. If you go through our trade, you realize that every time Bobi Wine is shown on screens, he's on a dusty road. What was the cause of that? Because we had the military stopping him on all the main roads because the military is already partisan. What statement are we making here in South Africa? We have made it very clear here that we don't recognize Museveni's regime. We don't recognize the current government. We don't recognize all the other members of parliament that have been nominated. No. That have. What's the way forward? I mean, the commissioner spoken and they talk about the legal routes if you want to. Okay, so now Ugandans in South Africa, they don't recognize Yoweri Kaguta Museveni as the president of the Republic of Uganda. Not only those in South Africa, but also the musician Akon. Betugendera ddala ku si bannayuganda bokka bali mu ggwanga erya South Africa abamu sijja gamba bonna okutwaliza awamu but abamu bakkiriziganya nti mwami Museveni tebasobola mukkiririzaamu nga ye president w'eggwanga Uganda eyalondeddwa ba elected. Now Akon agamba nti we are celebrating our win for AFCON but we can't keep a blind eye on what is happening what is happening in Uganda, what is happening to our brothers and sisters in Uganda. I call upon the world and President Donald J. Trump in particular to help Ugandans and put President Museveni's son in order. He is a leader of the army but posts disturbing messages on X against the leader of the strong opposition party. A person of his caliber should be respectful and expected to be a good character. Let's pray for Ugandans and President Bobi Wine in particular for protection and that sanity should be restored in Uganda. Pan-Africanism, democracy and Uganda the hashtags ze yakozeseza. Now omukulu Akon agamba nti botunulira post yenga bwenjikuitidemu recognizing Mwami Kyagulanyi as the president of the Republic of Uganda even though the Electoral Commission Uganda didn't declare Mwami Kyagulanyi Sentamu Robert as the president of the Republic of Uganda, but the Electoral Commission Uganda declared Yoweri Kaguta Tibabulwa Museveni as the president of Uganda. Bannayuganda bali mu South Africa bakugambye nti tebakkiriziganya na buwanguzi oba kulangirirwa kwa President Museveni nga president. Ne Akon nakulaga nti mu kuwandiika kwe recognizing Mwami Kyagulanyi as the elected president of the Republic of Uganda. Therefore Akon ayise eggwanga lya America naddala omukulembeze waalyo omukulu Donald J. Trump agene maaso n'okuba nti atunula mu nsonga z'eggwanga Uganda naddala okusingira ddala enneeyisa ya mutabani wa president CDF waffe General Muhoozi Kainerugaba. Olw'enneeyisa gye yeeyisaamu naddala mu kifo nga ye kyali mu kaliba ey'obukulembeze gy'alimu okuba nti ye CDF asobola okukera ku makya ne yeeyisa mu ngeri gy'ayise disturbing mu mbeera ey'okutawaanya abantu nga atwitinga obubaka obufaanaganako bwe butyo ku mutimbagano. Jjukira ndowooza okuviira ddala ku lunaku lw'Emmande General Muhoozi Kainerugaba CDF abadde nga ateeka obubaka obwo obw'enjawulo ku mitimbagano gye banaddala ku mutimbagano gwe ogwa X nga atiisatiisa Mwami Kyagulanyi amuwadde essaawa by the way ze yamuwadde 48 ziggwako olunaku lwaleero. Not only that CDF ng'agenda maaso n'okonfirming abantu 22 be baafa era ng'ababalanga batujju ba NUP and of course n'ategeeza ne Mwami Kyagulanyi singa teyeewaayo eri abo ebyokwerinda gye yeekwekedde wakubeera nga atwalibwa nga omuyeekera oba omumenyi w'amateeka ate baakumuyisanga abayeekera bwe bayisibwa oba
abamenyi b'amateeka we bakola ki we bayisibwa. So post sezo olwale kile kikesezo nako olwalero omudumizi waffe w'amagye yazijjeeyo era bw'ozinoonyayo tezikola ki teziriyo ne lwakuba nti we have been using them okubalaga biki ebigenda maaso. It is the reason as to why mukyasobola okuba nti mulaba ku tweets ezo ez'enjawulo zazzenga awandiika oba zazzenga agenda maaso n'okuba nti ateeka ku mukutu gwe ogwa X. So therefore Akon newankubadde agamba badde bali mu masanyu ga AFCON naye asobodde okubeera nga ekintu kya Uganda takyerabidde. Asabidde bannayuganda abakyala n'abaami abawangalira mu nsi yaffe eno yattu nyaffe Uganda tusobola okubeera nga tuyita mu mbeera eno mu mirembe and of course n'obuyambi bwayise ekibiina kya Pan-African akiyise ne democracy namutaginga asobola okulabikira mu mirembe oba oliawo gye twetaaga ng'eggwanga. Tetwetaaga nsi y'abatabangufu oba nsi ya butabanguko, twetaaga democracy, twetaaga enfuga egoberera amateeka. Now eyo bwe mba nvuddeyo bagamba mpaawo atali kaaba. Baganda baffe aba NRM of recently wano wetugendedde mu bululu abantu bangi bafudde as our CDF bwe yategeezeza nti 22 bakubiddwa amasasi ne bafa. Naye no munnange tekitegeeza nti abafudde babadde ba NUP nga bwe yaba recognize nze kubanga olunaku lw'eggulo twakulaze mu Kalungu, is it Kalungu East? Yeah. Nti waliwo abafudde omuvubuka yakubiddwa essasi n'afa nga wa NRM munnange bamuziise wakati mu busungu obw'ekitalo. So n'olunaku olwaleero waliwo banna NRM ba victims ab'obukambwe bw'amagye ne police ebyabadde bigenda maaso ennaku zino okuyisaamu abantu embooko okubakuba okubagobaganya. So tuwulirize omusajja ono wa NRM ne n'amaziga yagayungudde. Ekinkwatako nakugamba kinkwatako regardless parties chize tuwagira, regardless team chi ezempira zetu supportinga. When it comes to democracy, even those who think that who thinks that they are on the right side, they may also feel the same as those abagamba nti tebali ku safe side. Let's watch this babituwe. Sirikali wa Reserve Force naye nsomu kubakubiddwa emigo nga nkuba ekitongole kya poliisi ey'e Kalungu n'amagye gennyini nenkubira DPC essimu nga mubuulira ensonga ne bangamba huyi Sempijja bogus abantu abo era tebakubye ku ekyo bade mu nsaasire buli ondowooza embeera eyo n'amaziga ganyunguka ni musajja musirikali wa Reserve Force naye nsomu kubakubiddwa emigo nga nkuba ekitongole kya poliisi ey'e Kalungu n'amagye gennyini nenkubira DPC essimu nga mubuulira ensonga ne bangamba huyi Sempijja bogus abantu abo era tebakubye ku ekyo bade mu nsaasire buli ondowooza embeera eyo n'amaziga ganyunguka ni musajja. You see mpaawo atali kaaba musirikale wa Reserve Forces naye embuya bwe zabadde ziyita mu embooko endigito bwe zabadde zikubwa abanuupu n'aba NRM zabatwaliddemu kubanga omusirikale yabadde akuba abantu embooko yabadde tasosola mbu oli wa NRM nnyo mbu oli wa NUP nnyo yabadde akuba buli ekiri ku kkubo. And that's the reason as to why temwalabye ba celebratingira buwanguzi bwa President Museveni. We all expected people to celebrate after chairman of Electoral Commission Mwami Simon Mugenyi byabakama wanaamala okulangirira fenna tubadde tusuubira nti yenna gwe bagenda okulangirira engeri baganda baffe aba NUP gye batadde amaanyi amangi mu kuwenja akalulu engeri baganda baffe aba NRM amaanyi ge bataddemu n'ekibuli Buganda to Museveni eno ghetto structure eno ki kugamba ng'olabira ddala akalulu bakafeffeta naye oluvannyuma lw'akalulu gwe bakanoonyereza okukawangula n'alangirirwa lwaki ate tebavuddeyo okucelebratinga? Because we expected okuba nti tugenda laba turn up y'abantu abooleka amasanyu kubanga nze bwe mba nanoonyeza omuntu akalulu n'akawangula ogenda kundaba nga njaganya nga nsanyuka but
abantu tebagenze maaso na kuba nti bajaganya. Kakati ensonga is because naku 2-3 emabega emiggo gibadde mingi mu community. Abantu bangi babadde bakalakatwa kiboko nga n'amasasi gavuga live bullets. Era ensonga lwaki omuduumizi w'amagye teyesiseemu kugamba nti waliwo 22 abattiddwa mu ngeri gye yayiseeyo obutujju. Era tekikwewuunyisa nti waliwo abagambibwa okuba 10 poliisi begamba 7 mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi nga nabo battiddwa. Tekikwewuunyisa kuwulira nti ku Salama Road waliyo abaagwa. Tekikwewuunyisa kuwulira nti enguudo ezimu poliisi bwe yali eziyiza abazikumamu ebiriro oba omuliro bangi bakwatibwa, bangi bakubwa. Naawo nga tebaawula owa NRM ayinza okuba si ye yakuma ekipiira nga n'owa NUPC ye yakuma ekipiira nga n'owa Independent ye yakuma ekipiira mu kkubo. Naye gwe basangiriza okumpi naawo ng'emboka ezikukubwa okubwa nga agamba nti bakuwa kibonerezo kyekyo ekikolobera ekisangiddwa nga kigenda mu maaso naye ng'obadde oli ku bibyo. Nawo baganda baffe aba NRM ensi bw'eba etabanguse olugero lw'Abaganda lugamba nti kibuyaga bw'aba agenda in most cases atwala ne byataleeta. Kakati tekikweyibazanga nti nze ndi NUP bwe mba ndi mu struggle tewali kigenda kunkwata kukozi ndi mu nkyukakyuka. Tekikutekesanga kakeka nti nze ndi NRM. Era NRM amajoba ekintu kyonna bakina kigenda mu maaso awo nga kikolwa nze NRM I will be protected. No my boss. Uganda we are still seeking for democracy. Tetuli democratic. Yes. Democracy waffe wano mutono. People to exercise their rights. Kikyali kitono. Nti olwaleero ne bwaba musirikale wa traffic nakusanga ne flaga mu mmotoka asooka kugamba kigambo kimu abasajja ba NUP muli mutya nga yakuyimiriza neta yawudde nti oba kino oba kiri. Kakati yo democracy oba yeyo exercises rights zaffe ezitanaba kubeera restored 100%. Sigamba nti rights za Munnayuganda zonna 10 ku kinnaakyo zirinyibwako nedda. Yes, mulimu ezirinyibwako naye ezisinga okubeera nti ate gwe Munnayuganda oba munnansi ozeetaaga nyingi zirinyiddwako. Tera nnyo okugamba baganda baffe bwe tuli mulimo gw'okwogera nti freedom of speech weeri naye eddembe ly'okwogera oluusi likutangira okwogera kwani gw'oyagala okwogerako. You may be having facts, evidence naye nga tosobola kudisclosinga muntu oyo. Kitegeeza freedom of speech eina somehow somewhere weekwatiddwamu ennatti ne bagiggalira. Freedom of expression munansi bw'owulira nti ababaka ba parliament enguzi bagiridde n'ogamba nti katwekunganye ne bannange wano 15 tumakinge ku kkubo wabweru awo ojja kuba tonnabada kusimbula meters 2 okuva we wavudde. Poliisi ejje ku kabe ekkube kabangali naye nga poliisi erinnyiridde eddembe lyo ery'okuexpressinga disservices z'ababaka ba parliament nga gwe badde omakinga to parliament in a peaceful way. Poliisi okusanga ng'okutta ekipande ng'okiwanise bwoti mu bbanga kiriko just bubaka obwekyo kye weemulugunyizaako omusango ogugenda osooka okuggulwako gugenda kubeera gwa public nuisance nti weefudde ekitagasa eri community. Omusango omulala gwe bagenda okuggulako gwa kubeera nti wakumye omuliro mu bantu. You're inciting violence but you were just holding a chat eriko obubaka bw'oyagala okulagako obutali bumativu bwo and you were walking ebbali w'oluguudo naye n'oweebuuza kati nfuuse ntya public nuisance, nfuuse ntya ekitagasa, nfuuse ntya akuma omuliro mu bantu. Bwe
yakutte ekipande kyange nga kiriko nti akalulu kange baakabbye. N'omulala gwe babbye akalulu ke bw'anaaba ntambula ku mabbali w'ekkubo ajja kunneegattako abasimbudde 10 ng'obulumi bwe nnyina bwange omu nja kugenda otuuka yonna gye ntuuse mu kilomita 10 nga waliwo abalala ababadde basirise okwolesa obulumi bwabwe obwo. And therefore kijja kuba kituwadde enkizo okugjayo kye tuyita freedom of expression. Kakati freedom of expression mu Uganda tukkiriza nti somehow somewhere is limited, and you must be careful when you want to protest, when you want to show it. Okwekalakasa mu mateeka kikkirizibwa naye kitya era mu mitendera ki. Kakati before you go to protest you must read that article and you must know your rights and even the mistakes zosobola okukolera mu protesting. Okay? Bwe nvaayo eyo omutamiivu bannange tabaagambwa. Omutamiivu tabaagambwa. Tuwuliriza akatambi kano saagala kwogerera bingi Pavini kazanye. Akatuwe. Nkugambe. Bwe buno obutemu. So buganje we abantu baffe babayiwa mu nnyanja. Era gye abantu baffe mwabateeka. Nnyo ekinyanja. Nkugambe mu kkubo. Banga. Bonna. Lwaki olemedde ku kinnyanja olw'okuba nti Mbuleke Victoria eri awo. Ugambye abo bonna twabayiye okubo emirambo nga tutta abali mu kkomera tetumanyi buzibu kyona omanya eno tebagiyita Venezuela nti Maduro ya tura naye kati ani abawa orders ez'ekisiru ffe tusalawo genda etonvuma njakumalirianakadibyawedde nerulingo nziramu nemututtira abantu simanya muhozi yava orders ekisiru olikodinga nkuba kamera njaku bwe buno obutemu yetingira abalabe. We all accept nti omutamiivu tabaagangako mbwa. Ante oli mutamiivu yali akonkonye waatasula oba waatagugula. Bibiri. Omutamiivu ne bw'atamiira atya. Mweri wakati ku namba 5. Ivu yadde atamidde atya yagunyweredde walala. Bw'aba yagongera ku mutwe. Era abala emizigo gino 10 mpaka ku namba 5 ewakagusunda. Tabaagangako mbwera takonkonanga waatasula oba waatamanyi wali kyayagala. Now mu ngeri y'olusaazi ebbidde limulinye ku mutwe. He's confronting nti bassa abantu. The guy is confronting nti bassa abantu babasudde mu nnyanja. Anti agamba nti kati gwe okumbuuza ebyo byombuuza is because biri byawedde. Naye singa onguddeko mu biseera biri banakusadda mutamiivu yayogera. Tubadde wano n'abasajja nyina abavubuka be nasanga nga balina emmundu. Yes, ng'obalaba bali mu force naye nga tebalina kiba identifying nti bali mu force ekibuye. Naye nga bagoba abantu balina ne solido because twali twakirabako 18th 19th November 2020 ebyaliwo Bobi Wine nga bamukutteruka nti twasinkananga abantu ba bulijjo nga bakutte emmundu. Ekyo kyokka nga kikumala okukakasa nti alina emmundu si tagijje mu nju wakaawe yalibawaabya akwerinda newankubadde tali mu byambalo. Kakati abavubuka nga bano abamu bangi balabiddwako
like ebulenga waliwo akatambi BBS ke yakoze ebulenga nga waliwo abavubuka abafaananako nga oyo balina emmundu bawalampa ekikomera ky'omuntu. Ebyo byonna tubitwala mu mbeera efaanaganako bwetyo. Uganda eringa sometimes erinako wedrivingira obwongo bw'abannansi ng'erina ekifaananyi kyeyagala okubasiigira. BBS yakoze, NTV in fact yakoze story ku ngeri amagye ne police gye bakkakkana ku bantu abamu ne babakanyaga emiggo ate ne babakumira omuliro wansi awo ne babagamba balinnye mu muliro baguzikize n'ebigere by'abantu ne bijja. What kind of humanity installing mitima gy'abantu? Now when you look at that video, you're going to realize nti police and the military amagye gasobola okuwalampisa omuntu omuti just because baagala gyeyo national flag, bendera y'eggwanga Uganda, and singa bakukwata kakujjuutuka before you even climb in that pole ogenda kusinkananga emigga egikuyiseemu tosobola na kuginnyonnyola ng'ozzeeyo waka nti abasajja kye bankoze wabula okuleka ebiwundu omusajja akukuba kibooko n'ekuggwerako ate n'akulagira walampa omuti genda oggyeyo Uganda flag ninga waba alina uniform gy'ayambadde eriko bendera y'eggwanga naye n'akwatibwa obujja bendera yawanikibwa olw'ekiragiro. Look at that man bambi, he cannot even climb the pole. Tasobola akubiddwa. Now olinga avaayo akugamba nti we killed many and we dumped them in Lake Victoria. Oh God. Tamivu tabagambwa. I don't know how true is it, but we need to filter. Sagala kusala bigambo biba nantuuzaamu nkya naye njagala ebooli awo Uganda etereere and sigamba si ntebenkevu. Yes, we all know I can move from here up to Masindi. Nze ndi musajja avuga ekiro, nsobola ovuga okuva wano mpaka ku boda Busia nga siina namu ankutteko nga ne road block zensanga ku kkubo. I just communicate with officers entambula neŋŋenda. Naye tekitegeeza nti obutebenkevu ekyo kitegeeza you must care mu bintu ebyenjawulo. Bwe nvaayo eyo Jeno Mugisha muntu yavuddeyo olunaku olwaleero n'ategeeza eggwanga nga akalulu bwe kataatambula bulungi era agamba nti ensi mumativu n'ebyo ebyalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda obuwanguzi ne kabwa President Museveni, era n'ategeeza nti ye tagenda kuddukira yadde mu kkooti kutwalayo musango oba okwemulugunya kwe kwonna olw'ensonga agamba talina bujulizi. Musajja mutuufu talina bujulizi. The reason as to why talina bujulizi, Jeno Mugisha muntu nzikiriza nti teyadeployinga ba agents mu bitundu ebyenjawulo. Niyo mu kubatambula mu Kampala muno mu polling stations nyingi zesaasangako na ba agent ba Jeno Mugisha muntu. So Jeno Mugisha muntu agamba yetagenda mu kkooti oba banna abalala baagala bagende naye ensonga lwaki taddukirako mu kkooti talina bujulizi, teyasobola kuŋŋaanya bujulizi. Kakati singa yawangula nga ye yali alidinze bani abaali mu kuŋŋaanyiriza obujulizi bw'obuwanguzi bwe. Kwekyo nakyo tuba tulina okukyebuuza nti singa Jeno Mugisha muntu yawangula
baani abaali badde bamukuŋŋaanyiriza obuwanguzi bwe. Olaba naye kale lwakuba kituufu, sometimes you accept defeat, okkiriza nti kaakati ekintu kikoze eki kimpise mu ngalo. The reason as to why ayinza okuba tagenda kwenyigira mu kooti, not because kooti tamanyi gye ziri oba talina bannamateeka, but alaba naye ekifo kye yakwata, he is contented mu mativu kye yali asaanye okufuna. Campaign zize yagenda okuzifuluma zivaamu ng'akimanyi obuwagizi bw'alina bwe buliwa bwebwo, tewaali bulala buwagizi bw'amaanyi. So the man was right. Teyalinawo kabi, tabaddewo na kabi, and I support him 100%. Talina evidence. Kooti zitambulira ku bujulizi. Bwe zisanga abalamuzi abakyali ku nsonga, kuba mulimu n'abalamuzi abaana abuuka nga bakolera ku ntoliza abalala. So Jeno Mugisha muntu mumaze. Dr. Sarah Birete aleteddwa bambi mama mu kooti olunaku olwaliro ku Buganda Road. Dr. Sarah Birete ono nno nga ye Ssenkulu wa Center for Constitutional Governance. Sarah Birete ku Buganda Road Court waleteddwa baganye okumuwa okweyimirirwa oba baganye okusaba kwe okweyimirirwa ku musango gwavunaanibwa ogw'okulinkinza oba ogw'okusaasaanya ebikwatagana ku balonzi nga tafunye lukusa kuva mu kakiiko ka byakulonda. Gwe musango oguvunaanya omukyalo oyo omwogezi omulungi. Be bamu ku bakyala abateerya ntama and bagiyita ne Z ne bw'omugamba agize mu Luganda gamba nti eno za. Oshike? Yes. So Dr. Sarah Birete bongezaayo okuwulira okusala ku kwa bail mpaka ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno leero ziri 21 kakati mpaka nga 28 lwagenda okomezebwawo mu kooti balabe nga bw'oli awo okusaba kw'okweyimirirwa kunaawulirwa. Omukyalo oyo Dr. Miriam Matembe abaddewo nnyo nnyini ddala. Jjukira Dr. Miriam Matembe oyo oba Miriam Matembe y'omu ku bakyala be tukyalinawo be tulabako mu ggwanga Uganda abaatuula mu lukiiko olwabaga constitution y'eggwanga eya 1995 gye tuliko. Yes. So mukwano gwa Dr. Sarah Birete nnyo ddala era nga simu yadde ku ngeri gye bakwatamu Dr. Sarah Birete. Ate nga Dr. Sarah Birete yali omu ku boogezi abali mu kariba ya Miriam Matembe. Okay? So abantu bangi abatendinze kooti eno olunaku olwaleero era babadde n'essuubi nti oba oli awo olwaleero Dr. Sarah Birete anaaweebwa court bail. Wabula kooti tesobodde kubeera nga emuwa omukisa ogwo ogw'okumuteera kakalu kaayo. Nawe kikyaddiziddwayo eruzira yeebakeeyo mpaka nga 28 ate kooti lwenaddamu okutuula. Kyova olaba oluusi ebigambo mba nabyo n'ensirika. Bano abantu be tudiringiramu mu Uganda abamu banyiivu. Ng'obagamba amazima ne balabanga ggwe abalumbye naye ng'oyogedde mazima. Era Uganda twesabire mbeera efaanaganako bw'etyo. Kakati ne Dr. Kanokiiza Besigye omukulu Ssaalongo Erias Lukwago omu ku bannamateeka be akalambidde olunaku olwaleero n'agaana okuba nti beeyongerayo okuwoza n'okuwulira omusango gwa Dr. Kanokiiza Besigye nga taliiwo. Agambye nti oba bamuleetera mbufiififi oba mbutundutundu bo tebagenda kugenda maaso na kuwulira musango. Baagala ng'omuntu waali si byakumuteeka ku Zoom mu virtual reality nedda bamwagalirawo boogereko naye bamanye n'embeera mwali. Of recently mukyala we yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti omukulu ali bubi mulwadde era n'ekifaananyi n'akifulumya ekya Dr. Kanokiiza Besigye nga bw'afaanana. Simanyi oba ekifaananyi ekyo Pavini wakifunyeeko eky'omukulu wakifunyeeko towakifunye nkikuteereddeko osobola okukibawo ekifaananyi ekyo yakipublishinze yakitadde. So omukulu Ssaalongo Erias Lukwago
aganye ensonga nga bwe zitambudde. So osobola okumutuwaako ne tumanya n'ebivudde mu kooti side zizeeyo babituwe tumuwulire. Asobola okubanga nti kale bamuwanirire nga bakuli batya asobola okubanga alabikako mu kamera batandika okumuwozesa. Ekyo kitwewunyisizza abantu bano balina kyuma tebalina bwombewo. Omuntu gwemukakasizza nti ali mu mbeera eya buuke mu kifo ky'okusooka okulwana tulabe nti twasobolamu bwe bo bali interested mu gafayiro abatuleeteddawo gafayiro bwegati ag'obujulizi bwebaleeta bampadde gafayiro bwagamenyi simanyi obujulizi simanyi ekyo bo kyebalinamu interest. Kati kirungi nti kooti ekkiriza nti ebyava kyobuyaliko bitwewo simanyi ebyobusungu era tugenda kuddawanulira okusomeza kirala ekifulumye kale. Okay. So ekifaananyi kya Dr. Kizza Besigye okifunye? Yo dokita bw'atyo bw'afaanana. Ekifaananyi ekyo kyakubiddwa mukyala we olunaku lumu bbiri emabega nga kigambibwa nti yabadde addusiddwa mu ddwaliro ng'aggiddwa mu prison e Luzira ng'obulamu si bulungi. Yes, ne mukyala we byayogedde olunaku olw'ejjo Winnie Kizza twabibategeezezza. Kaakati mbuufu obwo bangi ku bantu twalonda naye bwe twakuba akalulu kaffe tetwakasuula twakuba akalulu kaffe era temukozesa nnyo kigambo twasuula akalulu, twalonda akalulu kaffe oba twakuba akalulu kaffe nga 15. naye bantu bangi twebuuza ku 17 mwami Byabakama results yali azijjawa ze yali asoma. Kakati Uganda Media Center efulumizza kye tuyita ballot power and how Ugandans voted across regions. Eno yengeri banna Uganda gye balondamu okwetooloola region ez'enjawulo. Turnout of the registered voters per region. Eno yengeri mu percentage buli region gye yalondamu. Kakati Abaganda mu Buganda n'abatali Baganda buli muntu awangaalira mu Buganda mwalonda batono nnyo oba muli batiitiizi. Pamini lwaki temwalonda? Gwe nnyabo oba ssebo mwatya ki ekyabalemesa okulonda? Buganda nga lyerimu ku region ezisinga obunene mu Uganda ku map ya Uganda mwalonda ebitundu 45 ku bitundu 100. Kitegeeza wasigalayo ebitundu 55 ebitalonda nga bo baakoowa okulonda oba baalemesebwa oba baatya simanyi. Mu Buganda ebitundu 55 mweka abalonda. Abaganda n'abantu abali mu Buganda mwe mulabika mutawagira nkyukakyuka kubanga owenkyukakyuka tebamulangirira kye kibasibye mu Uganda enkadde. Buganda temwalonda okusinziira ku bakulu kye bafulumiza. Abakyoli mu Akyoli region nabo tebajjumbira kulonda ebitundu 10 mu Akyoli ne kulonda kaba ebitundu 45. What a mess. Kati ate Musoga abaali bagambye katuyire Bobi Wine akalulu lengera bwe balonda ebitundu 46 ku buli 10. Kakati abo mu Busoga Jinja Kamuli Yiganga wawali eri Namutumba biki byonna temwalonda. Mwalonda ebitundu 46 byokka. Kakati ate West Nile ye nebasinga. Mu West Nile yo balonda ebitundu wakiri 5 ku buli 10. Njagala owuliriza akalulu gye kava okulangirirwa. Regions ze mwali mwesigulidde ke zirimu abalonza abangi ze regions ezati okulonda. By the way atako mbadde nako sikategedde nti regions ezaali zesungiddwa opposition nti kasito wangula Buganda ne Busoga, Buganda and Eastern region, ezo regions 2 zikumala okulangirirwa nga president w'eggwanga Uganda. So
ba NUP okuwangulwa opposition okuwangulwa ekibiina kya NRM ekiri mu bufuzi regions ezironda ezina aba voters abangi abasobola okuwanguza singa bataninga up in large numbers tezalonda bulungi. They didn't perform well. Abantu batyo okulonda, abantu tebasobola kulonda, abantu situmanyi lwaki tebalonda okusinzira ku bakulu. Then Mulango region ebitundu 54 ku buli 100 Lango balonda. Kati ate eyo gye bagamba nti opposition tebaayo na maanyi, ate opposition gye talina nnyo maanyi gye bagamba ate ye waali abalonzi abaki ndowooza olaba NRM engeri gye yafunamu obuki obululu. Era batugenda mu bunyolo eyo yonna mu bunyolo bagamba opposition teyinaayo ki teyinaayo maanyi. Kakati munnange eyo nayo mu bunyolo balonda ebitundu 55 ku buli 100. Kitegeeza bo bajjumbira okulonda tebalinga mu abaana ba Buganda, abaana ba Busoga n'abaana ba Choli. Kakati batugenda mu Bugisu mu Bugisu eno abagisu mbutuufu bajjumbira ebitundu 55 ku buli 100 bo balonda. Kakati mu Lwenzori eyo era opposition gye talina nnyo buwagizi nga bwe bagamba abe NRM, ate NRM gye bagamba nti gyesinga obuwagizi. Abantu b'e Lwenzori balonda ebitundu 58 ku buli 100. Kati bwe kyatuuka e Bukedi mu region y'e Bukedi abantu balonda ebitundu 59 ku buli 100. Eyo yonna bazenga babagamba opposition teriyo yammwe ya Buganda na Busoga, kyokka mu Buganda ne mu Busoga temwalonda. Kakati ne bakulaga nti mu Busoga temwalonda, kyokka mu Bukedi mwalonda, abantu balonda ebitundu 59 ku buli 100. Kyokka ng'eyo NRM bakugamba abaayo aba NRM nti eyinayo amaanyi mayitirivu. Bwe tugenda mu Madi ate yo bagamba opposition totally teriyo, mbu ne campaign ze bakubayo baba bazze kulaba bayimbi. Kakati mu Madi abantu ebitundu 6 bo balonda. Nejjukira bakulaze ekifaananyi bulijjo kye bakusiigira nti opposition ekoma wano eyo tetuuka. Kakati opposition gye tatuuka ate abalonzi gye baayitirirwa okuba abangi, kyokka opposition weeri ennyo mbu ate wo abalonzi baali baki bamunyoto. Kakati bwe twagenda Tororo kyayitirira mu Toro region, ebitundu 63 byonna byayira gavumenti yaffe obululu. Opposition teriyo. Abasajja bulijjo babagamba opposition teriyo mu regions ziri endala, eri mu regions za Central wano. NRM bawaga eyo gye bajja obuwagizi obwabawanguza. Bwe tugenda ekigezi abantu b'ekigezi balonda ate bagamba eyo yonna mu kigezi opposition teriyo. Mu kigezi balonda ebitundu 65 nga bonna balonda. Ne mulowooza 65 balondani ate bagamba opposition bwe bateriyo eyo kitegeeza balonda gavumenti eri mu buyinza ekibiina ekya NRM. Bwe tugenda e Sebeyi region, mu Sebeyi region abalonzi ebitundu 69. Kakati eyo baatuyiira obululu. Ffe aba opposition tetwafunayo, kyokka ate ffe abe NRM tulabika twafunayo nnyo kubanga obuwagizi ffe abe NRM tulabika tulinayo bungi, ng'ate ffe abe NUP oba opposition tetulinayo nnyo buwagizi. Obwaffe buli eno mu Buganda Mwacholi ne mu Busoga ewataali balonzi bajjumbira. Bwe twagenda e Kalamojja abantu baayo abagamba e Kalamojja tewabangako opposition. Look at that. Ebitundu 7 ku 100 byonna byalonda e Kalamojja. Just ebitundu 3 byokka bye bitalonda. Osanga ne opposition yeyinayo bitundu 3 kyokka nga bye bitalonda. Kati bwe tugenda Mwankole Western region
nyawe oguni nyoko ebitundu nsanvu mu bisatu byalonda Ankole region, that is Western Uganda. Mu Western Mbarara agenda Kamwenge wagenda eyo yonna Kabale wawa, that is Ankole region. Abantu bo Ankole be bakyasinza okukuba akalulu n'okukajjumbira. Abantu bo Ankole balonda ebitundu 73 ku buli 100. Eranga opposition kizze kigambibwa nti teyina buwagizi mu bitundu bya Western Uganda ba Ankole. Kyokate bagamba nti NRM ekibiina ekiri mu buyinza tekyeriisiza nkuuli mu bitundu eby'omu Ankole. Kyokate bakulaga nti engeri abalonzi gye balonda mu voters turn up mu bitundu bya Ankole ye region yasinga okulonda obululu obungi. Oba Ankole region kye kitundu ekyasinga okuvaamu abalonzi abangi ne bajjumbira. Era nga source eno evudde ku Electoral Commission. Kitegeeza akakiiko k'ebyokulonda information gyekuwa ke kagifulumiza. Abadde babuuza NRM ewangula etya NUP ng'ate NUP abadde elaga era ina crowd na buli kimu. NUP babadde nga bagenda ndowooza kugirabako obulabi okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda kakulaze nti mu Ankole we wasinga okubeera abalonzi abasinga okuba abangi era nga region yasinga okubeeramu abalonzi abayitirivu ne bajjumbira mu bungi okusinziira ku population yaayo. Bagenda kulaga nti ebitundu 7 mu bimeka gizeeko ebitundu 7 mu bimeka mu bisatu. Kakati kankulage Ankole region eri mu population y'abantu bameka. Tunabe population yawe. Ankole region nga region erina abantu 3,600,000. Abantu 3,600,000 beba nga be bantu abakola Ankole, that is Ankole sub-region. Yes, ku population census ya 2024. Kakati njagala ziri 3,000,000 then ne Banyankole people gatakao zeze 1,000,000 kupinga mu 7. Western Uganda population million no bali 1,8.87 million. Kakati tugende mu Buganda population. Buganda erina 7 million. Wano baba bakubya akalulu. Banyanyi banje abateje banje baba batuterera akaruru bakatuterera. Electoral Commission yatugambira hati Ankole yatuterera akaruru. Hakaruru twakaruzinga. Enyumba ya namwandu eide. Electoral Commission ye kibalaze population ya Buganda region erina millions 7. Population ya Ankole region bakulaze nti erina millions 8,800,000 n'okusukkamu. Kyokka abangi 8,000,000 zo zaataaninga app zalonda ebitundu 7. Kyokka kitegeeza obululu bwokka obwava mu Ankole bwali bumala bumaze okuwanguza mwami Museveni. Kakati ate mu Buganda mwali yadde mwefubako ne mu Busoga. Mu Buganda ku 7,000,000 tekwawerako yadde bitundu
5 ebyalonda kitegeeza nti mu Buganda wayesanga nga abalonzi abalonda mwali emiliyoni nga 3 oba emiliyoni 2.5 okay mwali ba miliyoni 3.2 ezalonda ez'abantu ate miliyoni 3.3 ne muwaako obululu ebibiina 8 ebyetaba mu kulonda kitegeeza abalonda opposition katugeze leading party eya NUP bali katugambe miliyoni ngemu n'obutawera Abaganda mwakyawo okulonda Abasoga mwakyawo okulonda nze kino sikirabanga what is this mama nyabo eyo kanveeyo tugende mu kooti ekalu Masaka omukulu Joseph Sewung Honorable dero babadde mu kooti Masaka ne Ismail Semakula yamuwalawala mpaka mu kooti ayagala kooti agende maaso n'okuba nti eddamu okubala esazaamu obuwanguzi bwa Joseph Sewungu ate baddemu babale obululunga we bwakola ki bwe bwatambula DR forms zikyaliwo yayagala baddemu babale obululu era bino bye bibadde mu kooti Masaka bannange babituwe Pavin. My duty is what is not part of me, and being that I'm the lowest young man in as far as judiciary is concerned. Yeah? I don't say they stole my vote. I also know that whoever lost victory would want to be said to have victory. But as you see me seated in between you, my duty is to ensure that justice is not only done, but is equal. Your Worship. Edward is representing first and second respondent. First and second respondent. Yes. The applicant is represented by Mr. Ambrose Tebiasa, jointly with Mr. Sekanjako Abaka. Tebiasa together with Sekanjako Abaka. That is double S? Yes, yes, Your Worship. And Mr. Joseph Waswa. Joseph Waswa. Yes, Waswa. My Lord, the applicant is in court. Who is the applicant? The third respondent is in court. I understand the first respondent. Understand that we have a preliminary objection to raise, and we also want to apologize. We filed our affidavit late in replying on behalf of the third respondent because we got them last night. After we spent the whole night trying to. You were served last night? Yes. And you are saying you have a preliminary? We have a preliminary objection to raise. The question of law, which we have indicated in our affidavit in paragraph. We apologize for having filed it late and served it late. We served it today in court because we were served yesterday and instructed at night. But we are grateful we managed to come. The affidavit is in reply. Your Honor, first taking the route of delving into objections will encroach on the time within which the application should have been disposed of. And if we are to revert to the substantive application in the event the objections were not successful, the time permitted by law for court to hear this application will have expired. So, Your Honor, it is on account of the above
that I respectfully submit and move court that counsel can submit on his objection response. The same way we are going to submit on our objection to the affidavit's reply in our substantive application. I have request, Your Honor. I don't know whether my colleague will have anything to add. For those rulings, one thing, let us first go into this together. Because no interest in these matters. We don't have personal interest. We know we have our leaders. By the time a person offers himself to lead, that person is strong. By the time a person has led for whatever year, abakwasizza bazze buzinga bayola ndowooza nti ekyabakwasizza kwe kutiisa abantu ogenda okulonda akalulu akaddako, kubanga statement eyakoleddwa kalulu akasoose yalaze nti Masaka ekyali gumite ku nsonga ya NUP. Kati n'olwekyo kati batidde balina akatengo mu kifo ky'okukola bye balina okukola, basazeewo kutiisatiisa abantu baleme kujja kulonda local government ebitundu ebisigaddeyo. Naye nze njagala bakakasa nti bannamasaka bali solid ku nsonga ya National Unity Platform, era nkimanyi nti wadde bakoze ebyo byonna bajja kujja balonde ate tuveeyo n'obuwanguzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi, ekikunoonyeza amaanyi, ekikunoonyeza okufuna, ekikunoonyeza emirembe mu dunia. N'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa, ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku. Ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo, Allahumma ghafiri wallahi yarzuquna salatu wassalamu bamaze tuka ku buwanguzi. Amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.